Anything media. Keno yenyini gye tulimu muli aba ministers ab'enjawulo wamu n'abanene ddala mu gavumenti namba 2, namba 3, namba 4 n'ennamba emu baatidde kumwogera bonna babadde mu ssaga y'amabaati era namba emu olunaku lwali lwa Mande n'abatuuza baministers bonna n'alaga obukambwe era omu ku bwino gwe nafunye ng'alaga nti omukyalo ono Maria Goretti Kitutu dokita okumuwa ekifo ekyo yamulabulirawo nti tonkola ng'abeebugisu kye bankola naye alabika yakimukoze ababaati 3,000 nze ge mmanyi abalala musobola okwongerayo bwino wammwe naye nze mmanyi amabaati 3,000 gegabula oba ge yatwala ye nga ye ge yatwala ofisi ya prime minister gegamba nti yagabuzaawo sijja ekyo kirumamu wena statement okuva mu office eyo statement njirina era by the way kati statement webeva mu office nga akulira office y'omu ku ba beneficiaries eri statement okumanya nnungi prime minister taliiko kati kitegeeza ekyo kifu no kati bo balaga bani wanga anti kankulagira lwaki kifu right honorable Nabbanja kati tumwongerako omubbi w'amabaati yali ku TV wano mu Uganda kiri ku record bagita NBS ku TV ku program bagita barometer she's on record nakkiriza nti yatwala amabaati kati kitegeeza bye wafunye bye bayita ebintu by'okudyekadyeka kati waba yenga ye PM yennyini yayogedde naga nti nafuna ebbaluwa eva mu office ya prime minister temuteekako kuba nti yafuna ate nga yayogedde because ndoza batandika ku date ya 25 January paka ngina kusomesa ba 18 awo era abenjawulo bamu kubakkiriza nti ekyamazima twafuna amabaati ye minister w'ebyensimbi Matiya Kasaija yenga yenna mwagaddeko kimu nti yalaze nti ekyamazima nange bangamba nti boli amabaatiko ninga n'ensindika akamoto wulire na kino abantu bonna basongeddwamu olunwe mu kutwala amabaati tewali n'omu yeeganye kubanga nkugambye nti ne Nabbanja ng'ali ku TV Zambali ng'atudde wano nga naye wali otudde wano yakakasa nti yagatwala omulala bamuyita right honorable speaker yawummula of course ye yakakasiza yavuddeyo ne ku Twitter handle ze n'alaga nti amabaati yagakola ki yagatwala Amos Lugoloobi minisita omubeezi naye yavuddeyo n'agamba nti nakati gakyaliwo mu lujja tagakozesangako otegedde so njagala tutandike ku ssaga y'amabaati gano tukikyanguye nga we tugenda ku nsonga ya National Unity Platform akalulu keserereko kawedde ke kamu ku bululu bwensinza okulaba obulimu emirembe ebibiina byonna ne bikubwa by the way ndowooza ng'ogyeko akalulu akali ekyaddondo aka Honorable Kyagulanyi Ssentamu yakuba Dr. Besigye n'akwiramu ne President Museveni nga zenga independent ndowooza ono omwana yazzeeko okubeera nga akubye abantu 3 ye akubye 3 olumuli yakuba 2 akubye Honorable Kyagulanyi akubye Dr. Besigye ne President Museveni sebo nkwatiraako tebo babumbawa ekitegeeza ki nti lwakuba NUP teyabaddeyo na muntu ffe twagenda bugenzi kuyambako bali tekitegeeza nti twalina okubeera aba beneficiaries era alaso nawe yandibadde ayiseemu tetwandigambye nti abaka ba NUP beeyongeddeko ennamba statement ye ina kyetegeeza nti mwagenzeeyo just kulaga abantu nti tugenze naye result yonna evaayo gamba terina kyetukosa era result yonna yonna yandibadde evuddeyo so moderator ku nsonga eyo nali wano ku program nga twogera ku nsonga y'akalulu k'Esserere naye nkugamba mutabani w'omugenzi agenda kuwangula yes naye awo si we toli naye lindamu bw'ogamba nti yakubye abanene bonna ne Dr. Besigye n'omubaliramu nga FDC tetwagenze kuwangula kalulu mwagenze kola ki twagenze okunnyonnyola abantu ensonga zaffe na lwaki tugwanidde okukyusa obukulembeze mu ggwanga era kyemmanyi nti obubaka bwaffe bwatuuse eri abantu kubanga Mwami Museveni tatukkiriza kukuŋŋaanya bantu batuusaako obubaka bwaffe betwafunye omukisa ogwo ne tugukozesa
abantu bategeere obulumi bwe tulina nakyo ekyokukola. Information ejompa nagiwiddeko kwakulira abavubuka be FDC. Moderator. Nga statement yajogera. Which is fine. Nekyembuuza kiri kimu. Moderator. Oyinza otya okuteekayo omuntu ekizibu ky'opposition mu Uganda essaawa eno. Wantu wali kalu. Ekizibu ky'opposition mu Uganda essaawa eno ye FDC. Yes. Yes. Eyongedde okulaga ebigendererwa byayo ng'ekibiina. Kubanga FDC abo twabawagirako ne we rallied behind their candidate. Yes. Naye bo olwaleero Serere twadde tusuubira nti bannaffe nabo bagenda kutwegattako tuleete candidate omu. Kubanga tulabyeko Mugisha Muntu, ne tulabako Dr. Besigye, ne tulabako Kyagulanyi. Nga bakola ki? Nga balina enteeseganya ze balimu. Okubeera nga at least tuwa opposition amaanyi. Naye emirundi mingi FDC tebayimirira ku bigambo byabwe. Of course naye lwakwa mu kalulu k'Serere ate nnyinza okuyimirirako nabo. Ate lwaki? NUP yateeka wa? Ye ne Bone yali Saalaso. NUP yateeka wa? Ffe tetwaleese. Omanyi lwaki teyali? Lwakirowooza nti twayagadde kulaga. Ate bwe tusoose okukikola. Mu politics at a certain time. Si lwe tusoose we must agree. Tetutegeeza nti olwokuba twawukana endowooza. Olowooza NUP teyandyagadde kusimbawo candidate. No, NUP n'ekizibu kimu. Weemanyi nti tesobola wangula. Waawe etasobola. It is wrong. Ekyo kifu. Olowooza, gwe bote bolowooza nti batesobolawo. Naye Hoima eyina ba candidates ab'NRM naddala ekikulu. President bwe yagendayo juzi kye kyaliyo. So tewali wantu wonna mu Uganda NUP wetalina buwagizi. Tewakulimba. Wabula kyenjagala otegeere dynamics ezimu ezibeera mu kalulu otunula n'ogamba nti yes nga nze Kyagulanyi oba n'ekibiina nyina amaanyi but muno mulimu omuntu gwe tulaba nti wankizo ne mu mbeera gye tulimu eyogamba nti tulina kye tuyita United Forces of Change wateekeddwa okubaawo okwerekereza ku lwa bannaffe naye bannaffe bali bo era Abaganda olugero lwabwe lutuuse mukalukalu tajja busera wakati bwe bavayo n'atugamba nti bo tebagenda mukalulu kuwangula kiregeeza bandibadde beegatta ku Alisaalaso obubaka bwabwe obwo ne babutuusa ku campaign trail ya Alisaalaso bali baagala okusinziira ku kyenda ne bwetwandikasa obululu bwa Alisaalaso ne tubugattako ne munna FDC Alisaalaso yafunye obululu 1335 munna FDC n'afuna obululu 1,200 mwatano mu bubiri Tanzania amanya soketandikira wani wamanya lwaki tebamwegattako uliriza obululu obwo butotolingako 14,500 mu 87 oli munnamawulire uliriza oli munnamawulire kyoleta nkiraba ojja nga nti difference y'amaanyi nenjagala kugamba oli munnamawulire dynamics mu kalulu zikyuka ng'enkya n'eggulu okimanyi nti waliwo omuwagizi wa FDC eyaganya ogenda okulonda kubanga yabadde agala wagira Alisaalaso naye ng'ate FDC yaganya mulalinga emabega nga naye singa FDC yagambye nti katuwagira Alisaalaso waliwo abantu kanku ekyokulabirako singa essaawa zino NUP ekera ne nga ntejja kumpa kaadi tugeze negamba nti tempadde kaadi mukazi okugikiikirira okimanyi nti abantu basobola okukeera ne bagamba nti oyo waba talina kaadi y'NUP ffe tetujja kulonda kakati otani vote abantu abazo okulonda ne bakendeera nebeera ntono just because omwagalwa waabwe takugenze tebamuwadde kaadi Alisaalaso omwagalwa waabwe okimanyi nti yeesima owulira ne bamukuba tawangulangayo it is okay akati waliwo dynamics mu politics mwe mutamanyi okulekanga bwanatwaha ayagala kundaga nti muto nnyo byabufuzi ne dynamics w'ebyobufuzi ajja okusinziira ku mbeera ekolaki ku mbeera ebaawo emikisa gyabadde era bw'olaba in fact general voter turn up yabadde ntono nnyo kyova olaba ono wa independent yasobodde okukola ki yasobodde okupenetrating naye nga n'obwo obululu butono nnyo okusinziira ku Serere kitegeeza buli bwadde butono nnyo okusinziira ku turn up kitegeeza buli lwabaawo entalo mu opposition emutalaga nti muli wamu we expect that kansala twa njagala tuve ku nsonga eno ey'akalulu k'Serere njagala mpulire ku nsonga ya Honorable Kavulu ne musomesa wa NRM yagenda nosembayo ku nsonga eno eyo nayo tugiveeko
ensonga y'akalulu Serere yayongedde tulaga bukuusa bw'abannabyabufuzi n'ebibiina by'obufuzi mu Uganda. Obukuusa obuli mu bibiina by'obufuzi wano mu Uganda waliwo abantu abalowooza nti bo bannantagambwako ng'eggala essajja likuba ennoga ne limala n'ensekere. Waliwo abantu abalowooza nti we banalowoozanga nti awo tebasobola kuwangulawo beefuula abawagira abalala ate babalekerere ku ssaawa esembayo. Kye bakita okuwagira omuntu kubeeramu ebintu bino mu bufunze, kubeeramu okumuwagira, kubeeramu okumunoonyeza akalulu, kubeeramu okukwata emmotoka n'oziwaayo, kubeeramu okukuuma akalulu, kubeeramu okukwata oba ssente n'ebikozesebwa. Wenkutwala wa omuntu bw'ojja n'ogamba ompagidde ku ssaawa wenkwetaagira n'obula oba tompagidde oba tompagidde. Yensonga lwaki FDC yasalawo n'egamba erina omuntu mu kalulu gwe yawagidde mpaka ku ssaawa esembayo. Ensonga nazikugamba abo be batabula opposition baba wa ssente batabula opposition sakuga nti tetukwatagana. Nakugamba tulina candidate ku kifo ekyo era gwe tuwagira era ne tumuwagira mpaka ku ssaawa esembayo tuusa n'obubaka bwaffe eri abalonzi okusinziira kalulu akavuddeyo mbadde njagala omuwa information abadde ayogera njagala njimuwe kuba alina kyabadde munafu sikyogerangako era nakugamba nti owekitiibwa Ali Saalaso nkakasa bulungi nti alina amaanyi ne ku ssaawa eno si ye mutuufu era netujja n'owaffe ye yali omutuufu bwe yagambye nti tebagenda kuwangula si ensonga fe ensonga eyali enkulu eyakutuusa bubaka bwaffe eri abalonzi era kyetwakoze obulungi bwawedde kubanga wano mu kalulu ke Uganda tewali kalulu. nsaba okkirize waliwo appointment mwali Museveni atuula ne mugeno muwoozi ne bapointinga neyanza moderator njagala okutegeeza eggwanga nti zino coalition zetukola netugamba nti kati tugenda kuwagira omuntu bwati wabaawo enteeseganya before ogenda kutuwagira naye conditions zigenda kuba bweziti ne bweziti tuwagiddeko abantu abatali baffe ne tugenda ne tubeerayo mu kukuuma akalulu ne tukola buli kimu ne batukwatira nayo ne batusiba omulundi guno anti yabadde teye in fact mu arrangements zonna batugamba balina abakuumi abagenda okukuuma akalulu kaabwe. Yes president kye baali basinga okwetaaga president kuyimuka kugenda Serere baali tebaagala bakuumi b'akalulu babalina. No, this is zin arrangements zibaawo muzogerako before kalulu kabaawo nga buli lwemu it was not necessary badde tebakyetaaga ekintu kye baali beetaaga kugendayo kweri Eve gye twaliyo kusaba kalulu. Mukama wange ebibiina bino biba n'enteekateeka yaabyo. Osobola okuwagira omuntu naye nga takwesiga kuteeka ku bokisi ye. Simanyi oba okimanyi ekyo. Yes tokimanyi ekyo. Olina gamba njagala onnoonyeza kalulu naye tukyusa ne bapoling gundi abagenda okukumira kalulu ekiro n'ogamba bano be bantu abagenda okunkumira akalulu kange. Candidate yasinga okutegeera omuntu ayagala atule ku bokisi. mbadde manyi nti yakwada information naze ekyaliwo ngenda kudda buzzi ngende wakansala kavu moderator neyanza njagala ensonga eno ngimalirize kansabe sebo soke mbuze kuba tulaba n'okuba nti bateekamu kaddata economy nzikiriza si nnyangu naye big up challenge gyendaba eriemu akalulu temulimu namba 2 kansooka enjozeeyoze yawangudde olwafuna kawiini ako. Ekyokubiri tulina presidency etandise okulabika e Uganda gye tulowooza nti etandise tugira naye tulinga gye tutalaba egenda otusumbuwa mu maaso abaana baabagenzi okuba nti kati bali akalulu kigenda tutuuka ku mulenzi wa Botro kyetusumbuwe era abantu bakere ku makya bagambe ng'abalamu badde mubakkiriza ne bawangula ne babalangirira lwaki wa Botro otalangirirwa ye presidency gyendaba. Saidi endala nalabyemu engeri y'okusaddaaka memba wa NRM nga bamusaddaakira mu kuyita mutabani w'omugenzi kitya. Deputy Speaker we yali mu kufa kwa muzeeyi we yabalaga omulenzi ono Mike Mukula
byonna binne ebikola bye yali akola era nga biri ku mulenzi ku mutabani wa Gondi y'omu ku badde abanyiivu atya eri NRM nga ki ekimunyiiza anti yabadde awagira kandidate mutabani w'omufu yabadde akola ki yabadde awagira mutabani w'omufu ndowooza ndi naawe era ku gundi kaakati wekiba nti abalina okutembeeta owa NRM bali ku sayidi eno kyongera kulaga nti owa Botro yo kyongera mumukolera kyendowooza nti presidency zitandise okutambula mu ggwanga zigenda tusombowa sayidi endala njagala okusaba FDC wetuba ntwakkiriza nti tulina okwegatta ng'ebibiina ekkirize naye erekereko ku pate endala aho wenyini wenjagala okukubuuliza nti FDC yatuula na NUP lulina kibabuza ekibuuzo ekyo mwagano kinziramu nti yatuula na NUP netuula ne Jema netuulawa ne CP ne PPP ne mukkiriziganya nti mujja kuleeta na kandidate omu mweyawuddemu ng'FDC yese candidate nimuwagira wa anti ensonga ewagimpa nti owa anti yasooka ku kitebe kituufu oba kiraba bulungi naye owa anti okusooka ku kitebe kikyamu nti mwali mulina sooka kukubira okubuuza kwoli gwe mwali mwenna mu kuteesaganya because ye yaleeta candidate nemuganda omuwagirirako then nemugenda ku nsonga endala imwe naye ani amenye endagaano kyemmanyi kiri kimu moderator okweyagaliza ka buntu nkuwulira naye n'okwerekereza ye civilization gye tukkiriza nti erina okutambula so kwerekereza kyawo FDC ku luno omukyalo webanga teyanyiigira alaso nga FDC tekyalina nyiiga eyo gy'ogamba nti mpala n'omuntu paka waaliziikibwa n'amala loba nitugakuba kibooko tugakube kuno yabadde ekkiza negamba nti ku lwalaso ku byatukoledde ku FDC waba ayitidde wano ng'ayagala endorsement tumute kwe kwagaliza mu nkola yonna eya opposition nga tugamba twetaaga okwongera okwegatta kwalaso twali tetwetaaga opposition mulala wadde noobu kuba alaso byakoze bitegeerekeka strength oba enzimba gye yazimba ku FDC etegeerekeka awo nga president Besigye yali akkiriza naga nti wadde tulina obuzibuzibu naye ku alaso kanyimirire kiri ekibiina naawe kyabesigye kyemmanyi kiri kimu bano bonna biguumaaza bino byonna muliyati waali naye jasinga onogamba nti tulageyo ka democracy FDC nawo ka democracy tetuluddeeko nga woolaba Museveni teyeetaaga kakati oba tokyamulaba najjanankumbi gwe najjanankumbi olabayo ki ekigenda maaso tokyamulaba najjanankumbi gwe najjanankumbi olabayo ki ekitambula mbuuliza moderator ekibuuzo ye yakakavalinga dde najjanankumbi okavalingayo buli wa Monday vibe yayo ng'eri etya impact yayo eri etya ono akavalingayo nga impact yayo eri ki kiri ekibiina n'abaganda bwe bagezaako okwagala okutwala obukulembeze kiba bonna babafuumuulayo so nze nsaba busabi dokita atuuka akkirizeeko n'abantu be abatono ennaku zino bagenda asigaza akkiriza ekintu bannamisango babagobalwa nga ddala omulaba ayimiridde nga alaso webadde ayimiridde omukulembeze yanayinayina ebbanga lyaluddeko Besigye yabadde akkiriza nga walabye president we yakkiriza nti olwa alaso status ye gy'alina n'engeri gy'alwanidde democracy mu Uganda kyemmanyi kiri kimu eriya yokka n'okujja tosobola kuba na candidate yeteri bavubuka of course abuuka gye bali naye muganda wange okiwulira kale twandimulese n'asemba naye olw'obuntu bwetugamba nti olw'embeera gye tutambuliramu nga twagala kusitula opposition yesituke okwerekereza kyekisinga neyanziza njagala kuwumulamu naye sooka namusomesa musomesa njagala nsembeyo naawe ensonga yaffe akalulu k'esserere okawunziko otya looza omuntu okusoose nalabye demokrasiya tewabadde demokrasiya yayiyemu bwe yayiyemu ekitole ne bigana obudde waakiri wandibwongeddemu ttwa ndowooza bannaffe babadde balaba ekigenda mu maaso mu ggwanga era kyembadde mbagamba nti demokrasiya mu Uganda mwali bwe kibeera nti akalulu kano kituufu kale tukalinamu interest nga ba NRM
bane banafik media tubadde mu mirimu gya kibiina somesa yabadde Serere bozi lyafudde naye tujja kusigala tukusigala byembadde bitali naye mu mbeera eyo buli demokrasiya wabeera ekyo kitegeeza leadership entuufu ya pulezidenti we Kaguta Museveni naye ate era ebyo ng'obitadde ebbali omwana w'omugenzi eyawangudde ayinza okubeera yes tali ku mwanja mu NRM naye era mwana wa bukojja kubanga mu statement era yakoze statement n'agamba neyebaza first of all president Yoweri Kaguta Museveni n'agamba neyebaza president n'agamba mu mbeera yonna ngenda kujja papa in fact yamuyise na papa ngenda kujja tulabe nga tutambula olw'ensonga alinamu ennono yaffe ennono papa taata ate papa kiweebwa kiba kitiibwa ekiweebwa omuntu ow'omusingi ow'amaanyi naye mu mbeera yonna empuliziganya ya NRM n'omwana eyayiseemu kyatuwadde nnyo essanyu tugenda sigala nga programs za gavumenti zitambula eserere tetwagudde era tuba twawangudde nga ba NRM kubanga omwana eyayiseemu alina empuliziganya ne NRM era agenda sigala ng'aweereza abantu b'esserere n'omwoyo gwa NRM omwoyo omutegeke obulungi no wakati akulira oludda lweyo Mike Mukula okubeera nti yeyawuka bayeze nti yabaddewo nga ne President Museveni azze okunoonyeza akalulu mu NRM nedda nze sandyagadde nnyo tulooleze nnyo bantu ayinza okuba tiyabaddewo nga yabadde alina nga whatsoever olusiga bamawulire that is our official statement ngaba NRM official statement ngaba NRM tekirina we kyategezebwa whatsoever nti yaganye okugenda olw'ensonga nti ekyabaddewo ayinza okuba yabadde alina ebintu byakola ku byekibiina naye tujja sigala tutegeeza bannayuganda nti akalulu kabaddewo era katambudde bulungi kyamukisa mulungi nti era NRM yasigadde era ewangudde era tugenda kukola bulungi abannaserere tugenda baweereza bulungi kuba omwana waffe alina empuliziganyo ne pulezidenti Kaguta Museveni era agenda kutwala omuli gwa NRM